wano wenzijira okulabula EPAS komya alivolism and that public sympathy kubanga I'm the one eyakuba ejjinja mu kisaka and the people wake up otegeera but because of your idiots because of your idiots how dare you oyimirira otya katuuti nogamba nti you didn't invite me to attend your show. I was not interested to come over there. I was not interested because sakulabanga okola nali haso. So beyond you also may you never know byandiganya okunyumira. So nagaba sijja kuki. Because you didn't give me an invitation. Me I don't come when you don't give me an invitation. Oh man, you office yange. No day no yogera because of the public sympathy. Naye ng'okimanyi bulungi n'amazima ku mutima nze nayimirira n'engamba lwaki tebanna kupostinga otegeera instead of giving me my flowers nodda ku katyuti n'ontyoboola n'onzikakkanya nze taata ow'abaana n'otambalamu yadde omuwendo n'onjolonga. But for me, I will congratulate you for your successful show because you are my brother. Even if you are not appreciative, mukubire EPAS. Bwaba ali kula ibwena ki. Kubanga yeye alemeddwa okulaba ekintu baali teba otege nga I'm the one we yakwate jinja nendi kuba mu kisaka. Otege. But for you don't appreciate because of kabampani ne EPAS olimanya omugaso gwange nga mazo okuva mu nsemo ekintu kye nakolera EPAS oli kiraba mazo okuvambula mu nsemo nogamba luna byankolera ekintu seko ne EPAS obutasiima mu nsemo bujja kubuza wotula EPAS oli fozonga lwa butasiima otegera kubanga EPAS empisa y'okusiima n'okwebaza buli lunaku nje kuyigiriza ne nkugamba learn to be appreciative. Era nze ekinkayanyiza mu nsi muno n'abantu mazima ge gasinze okundeetera ebizibu amazima okulemera ku bwenkanya n'okwagala okusiimibwa abasinga ne bagamba bakusiimangani naye ng'ani gw'otasiima nga ne bw'aba mukazi ng'akuwaddeko bw'omalanga okumwebakako omukazi mugambe weebale kufumba otegeera weebale kufumba nimwe musituka busituse ebyana ebirezi muli bisiro nnyo barakallahu fikum. Ese mulowooza liripaso tabizeemu bannange wiiki ewedde liripaso atrendinze ate this time around kati beetandiseeko ne EPAS ayogedde oluzungu lwonna lwe yasoma ne lugwayo naye nga nsonga ki ensonga y'okupostinga n'ebivulu ye kazaalwabirwa era ng'essaawa eno agambye mbu liripaso mbu EPAS agambye alina akagambo kamwogeredde awo naye nga EPAS nsonga ki katutwaleko EPAS owulire entabwe kweva eva ku ki ensonga ya bivulo n'okwepostinga bibyo ati gwe twalaba liripaso Bobby yampostinga naye gwe tewakikola naye ng'ate gwe wali oyomba so tewandiyombye wandikoze eki wandibadde ompuushinga waina show liripaso ne kuno kwennyini kuno nakukolera video njala kulaga bw'oli fake ne kuno kwennyini nakukolera video nenjikuteerayo nenkupuushingirako enkudi festival ng'ogenda okukola show gwe video ye eriwa ng'onkolera ng'oyagala ompuushinga eriwa wadda mu kuyomba n'abantu liripaso toyomba n'abantu abantu baleke kyenyinza okugamba nga big one omanyi waliwo big 3 naye nze big one nkugambako obugambi ekintu kino kitunuze mu ange endala okitegeera kitunuze mu ange endala eri ango si nnungi okujjako nga walya nebo nga tewalya kitunuze eri
Osegera. Hey guys, man, mwebale kun supportinga. Buli yan supporting music abere music nebya politics bibere bya politics. Nze buli omachi manyi mpagira Bobby. Obo kitegeera. I have always supported him. I have always been a friend. And I appreciate his support as a friend. And when we talk about music. If we want to talk about politics, we can still talk about politics. Okitegeera. Niona abera music. Music abera music. Tulekerawo okozesa bakyali baffe oyagala okozesa ekyaliwo mbu lwakuba oyagala show yeekole lw'oyagala obuuze Bobby Wine omukyalire. Okitegeera obeera user. Saagala kubeera user ku kyali wange. Kyali wange bw'aba anjagala era aba amanya ebintu yange bwe bitambula. Ajja kumanya nti oyinayo ka show. Agambe muganda wange kankole ki? Kamuteekeyo mu supporting. Nga tweyongera yate munange olowooza Hajjati Kulthum oba Dr. Kulthum ate tebimwononokedde ensonga za Zubeda ne Fulufiga zo zeeyongedde okulanda era saawe no wenjogera Hajjati Kulthum bamuyisizzaamu eggaali eri n'ebyama byonna ate bivuddeyo gw'obadde okimanyi mbu yaganzaako house boy mbu shamba boy bibino bawa we yafa seka muzate nsigo yali yafa ofuka kisassalala nze gwezigwambira sakubaza don't find you entice nze nkubuli ne kubisa tunkuzina na olaba akiramu yakozina gwente bino binna byolima mugalo chalo wayo chadda tirigalo tuzuiza kwispaling oti abakazi ngobya ne bana abakazi abasiye bavuma bannabe nga bawemula nga bwe bokozese no golinga makula ne makula akozesa nnyo abantu abo nene yebuzabuza ati mukyala musuma zirina amalobozi ga makula nga yebaza abantu abo abakakkanya abalamu kuwemula olinga makula akitegedde ne makula ira amalobozi nga yebaza abantu bennyini bokomera koti no batadde erinnya lyo simanyi bisolo naye abakazi bano mwe mubalumba nkugambye gwe Kulusumu gwe basomesa PhD bosanga Kulusumu wennaku zino nabeera mu zikando kwagala abasajja bafere gwe bawunyisa ku ngalo oli uzabeera afumise eri muyinza okulwana kuba temwenkana muyinza okulwana ba Kulusumu ababiri kuba olabira ddala abantu ab'enjawulo mwana wayokyera ddala gwe sekise mwana onkabya n'amaziga mwana gwe bawo yali wakitiibwa nyonza anyagera ku mukazi wa muzaata mwana w'abandaba singa muzaata yafa mu Katonda mugulu ng'afudde emikono mirungi andibadde antugumbula nze penge ndiwe ku mukazi wa Seeka gwe twali twenyumirizaamu ne bulali nfuna amaanyi agakugera kuba mmanyi mwana oli faka nnyo byokola bya kidongo nnyo omanipuletinga amawulire okozesa abakazi abavuma n'abawemula abantu ate nojja ne weekaabye ewala nga bikutuddemu wosirikira abakazi voice tosirikira zaaki ate ng'obeebaza nze oyo Kulusumu nze mwegendereza zaakola ebintu by'ekidongo ate omukazi ena waabuguma embuggo ne zimumyansa akola ebintu by'ekisiru muleba abakazi kwepalawuda ti mukazi wa muzaata emuwa ekitiibwa Dr. Kulusumu yeewumuze nnyindo yekozaakoza obuntuntu lipusitiiki oli Kulusumu yayonooneka onosobola n'omutwala bbeeyi ya muyindi eno nte kino nkyogerera ku vidiyo eno temulaba nti adduse kumuyamba eri bennyininyini bayagala nti bamuyambeko bagenda kujja obujulizi nti ate yabadde abakozesa kiringa mama Fino kira kumacha n'agamba nti yeegaana Fulufiga bano basabula era Hajjati Kulthum yagudde mu mbi Hajjati Kulthum yagudde mu mbi abaana bamulangidde bajjeyo bwino na buli kuva luli omugenzi muzaata nga tanafa byonna babitadde ku mmeeza naye ng'ensonga ki mbu yetabye mu mazina g'enkima gatagenda okuba ng'asobola Seeka yafa omutima gumuluma voice note eyayitiŋŋana ku mitimbagano zwe nasinga okukuggirakolo omupakasi Seeka ng'akaaba amaziga Seeka muzaata we yagamba n'ensomesa omukazi n'anjoga n'azina omupakasi Seeka yakwata omusajja omulimi penshe omulimi yamuggyako abalole akabalenga ewuwe agolole emifule gyakoote sapatu zo n'ezize n'ez'abaana bammwe simanyi Amiru Seeka we yavangawo n'ogenda n'okwata omusajja omupakasi penshe n'omusenya
n'omusenya mu nyumba y'omusajja wabiranga wabakozi ng'odduka eri simanyi gye mwabiranga era Seeka nga voice note ya Seeka we yagambanga emabega w'ekiyungu n'omuwa kye bayita Bulo Job mu ngoye Seeka ze yagguliranga emekka omupakasi ze yafungulanga bw'ati n'akukuba yinuka nga tofudde nayo nti Seeka yazijja Saudi Arabia kawante kazikwata wewa tekazifunyanga ekisiimuula ne kakwata bakisimba ne kakuteeka evivi kagenda okukuta okuzzayo okuddayo mu nnyumba nga olina otonya giriisa ate tutti nno noloole oyiro wa loole n'okwasanga mu Seeka mu suwaani enkwatemu already mbwa ggwe oli musiru nnyo era obusiru notadde nakufungula ndiga ggwe ogamba otya nti abakazi boonoonya amannya gange abo bakazi gwe wabasemberera nga tebali mikwano gyo ng'okyali mu maka amatuufu bafuuse mikwano gyabo abakazi abo nawe ofuuse kisassalala gwe ng'ofuuse kisassalala nabo omusajja gwe wafuna ennaku zino omusajja ekitiibwa kyo akiyiye kyonna ekya Seeka akiyiye akimaze oyo Akiramu amwozoola amaaso abanga enteenya aliri afera akwata abakazi bawawo ne bemutadde ku mizigo abakuba engalo mu mabiina mu matako buli wayita ekituli akubayo olugalo n'alukuleetera gwewunyeko yali mukazi wa Seeka ow'ekitiibwa Akiramu akwata engalo n'afumita buli wabeera ekituli ky'omukazi n'agamba wunyako n'owunyako naawe n'owana nti Akiramu owunya bannawe weebaleka guleevi embwa mbubononya ekitiibwa kyo skando mmeka z'obaddemu ggwe ku Lusuumu okuva Seeka we yafa bononya amanya gange bandibubya amanya gange liita diisi liita daati muganda wange abakazi go abasemberera tetulina amaloboozi bo nga webaza fulufigo kubanga akuvumbira ku bantu Zubeida si yabadde aggala soozo ku YouTube si yabadde akugalira soozo kati ogamba otya nti bononya ekitiibwa kyo nga gwe kennyini gwe weeteeka mu abo muganda wange nkujjukiza baawa we yafa Seeka muzaate ensigo yali yafa ofuuka kisassalala nze gwambira sakubaza don't find enticing nze nkubuulira ne kubisatu nkuzina na olaba Akiramu yakuzina gwente bino byonna byolimba mugalo kyalodi wayo kyadda tirigalo tuyinza kwispalinga oti abakazi ngobya ne bana abakazi abasiye bavuma bannaabwe nga bawemula nga bwe bokozese no gwolinga makula ne makula akozesa nnyo abantu abo nene yeebuzaabuza ati mukyala Musuuma zirina amaloboozi g'amakula nga yeebaza abantu abo abakakkanya abala mu kuwemula olinga makula akitegedde ne makula ayina amaloboozi nga yeebaza abantu bennyini b'okomeko kino batadde erinnya lyo simanyi mu bisoto naye nga abakazi bano mmwe mubalumba nkugambye gwe ku Lusuumu gwe baasomesa PhD bw'osanga ku Lusuumu w'ennaku zino n'abeera mu zikando kwagala abasajja bafere gwe bawunyisa ku ngalo oli zaabeera afumise eri muyinza okulwana kuba temwenkana muyinza okulwana ba ku Lusuumu ababiri kuba olabira ddala abantu ab'enjawulo mwana wayokyera ddala gwe sekise mwana onkaabya n'amaziga mwana gwe Paawo yali wakitiibwa nnyo nzaani yabeera ku mukazi wa Muzaata mwana w'abandaba singa Muzaata yafa mu Katonda mugulu ng'afudde mu mikono mirungi andibadde antugumbula nze penge niwe ku mukazi wa Seeka gwe twali twenyumirizaamu ne bulali nfuna amaanyi agakugera kuba mmanyi mwana oli faka nnyo byokola bya kidongo nnyo omanipuletinga amawulire okozesa abakazi abavuma n'abawemula abantu ate nojja ne weekaayo ewalawo nga bikutuddemu w'osinikira abakazi voice note osinikira zaaki ate ng'obeebaza nze oyo ku Lusuumu nze mwegendereza zaakola ebintu by'ekidongo ate omukazi ena waabuguma embuggo ne zimumyansa akola ebintu by'ekisiru muleba abakazi kweparawuda nti mukazi wa Muzaata emuwa ekitiibwa Dr. Lusuumu yeewummuza ennyindo yeekozaakoza obuntuntu lipusitiiki oli ku Lusuumu yayonooneka onosobola n'omutwala bbeeyi ya muyindi eno nte kino nkyogerera ku vidiyo eno temulaba nti adduse kumuyamba eri bennyininyini bayagala nti bamuyambeko bagenda kujja obujulizi nti ate yabadde abakozesa kiringa Mama Fino kira kumakya n'agamba nti yeegaana fulufiga alina amaloboozi ga Mama Fino nga 150 mulimu omuntu gwe mumanya nti essaawa yonna waali yeegaana fulufiga oliwulira Mama Fino tali yeegaana fulufiga Mama Fino mukazi wange nze mumanyi waafuka fulufiga yeewaanye nti afuka tosinga Mama Fino afuka n'ogamba kiki kino yawidde ogamba zimanyi Zubeida mba zimanyi ngusinga okufuka tosinga Mama Fino zino nze nkikubuulira oli nze mumanyi kwata mukwasibwe ndi ku ddingidi n'agira pyo kati nze oli nze nkubuulira naye tewali lunaku lwagenda kwegana nti temukolagana olina by'omuzannyira ku media bino by'omuvumira abantu era sente azikuwa
naye mbalinze muli kyawagana ne mukubagana ninza olunaku makula waligana full figure ninza olunaku ku Lusuumu oligana full figure ninza olunaku mukazi wa Kasolo oligana full figure kubanze full figure ne waba awulereza omuntu akulagirawo direct message nti ono kyali wange tuli mu contact kali mwe musiri wala mwesiga bana abantu abali toxic mwe mulaba muocheza nga mudduka nti kati odduke wali takolera eki lita ni gwagenda ogalamiza emiggo akube emiggo lita ni gwagenda okuba emiggo kwabo abo bewaggula dda full figure oyinza mutwala mu kooti yawo Zubedo gena mutwala mu kooti yawo yakubulira nagamba mbadde nkubeererawo nga nzigala soozo bonita kakamanyiro nja kutereza kuba obudde omugamba ebizibu byo Zubeda mwana wa nnyoko Zubeda sister Lusuumu kukyogamba kutola okungamba kutolina mu family abantu boyinza kubulira bizibu byo bibulira Zubeda abo bennyini bemuleetera ebizibu bagenda beefuulira munambulya kino nkyogeredde wano sindowooza mubiwulidde bannange ebintu biwanvu era byo bikambwemuko gye biraga ne kye tugenda ensonga zeeyongera okuba nga ziranda ate era nga zeeyongera Hajjat Kurusuumu ye bamuyisizaamu eggaali ate nga bikyajja bikyalanda amawulire gakyali mangi nnyo nja kubanga mbikuwa tubadde tukyali awo ne zireeta mbu Wisdom Kaye mbu waliwo omukyala amunoonya naye nga amunoonya ku ddiiru ki byonna Namukasa yabimanyi sinze katuwulirize. Kaye Wisdom oliwa jangu waneeno munnange waliwo omukyala bamuyita Kabiite azze n'akuloopa yakutwala e Canada era ategeka nnyo conference z'e Canada ina ne conference endala ya mu June yakutwala e Canada n'akuwasa n'omaliriza n'okwana omwana we eky'omwana we nakivaawo n'okwana omwana we gwe wamusanga naye ne webaka n'omwana we ekyo ne tukivaako atwala abantu e Canada abakola ki bamugulako invitations n'otandika okumubbako ne bakkiraya nti bekyokka nga yekusomesa eyo koosi gy'okola ey'okuvuga biroole. Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo bakuwasa nakugamba bakuwasa n'oyomba bakuwasa ate Kabiite n'omaliriza nga omubbi ate oyagadde omwana we video zigenda va nnyingiko kubanga infandi wano naye nga Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo yesaawa batunde ku nti omukyala ayagala ssente ziwamubbaka empitirivu eyo mu Canada gy'oli sebo kati wawaŋŋaŋuka kati osulawa Kaye Wisdom kubanga tugenda kunoonya otubulire gy'osula wabba omukazi okwanya omwana we omubbako bakiraya ate omukyala bamuyita Kabiite ali awe Canada era alina n'omusomo. Yes, munnange by'amawulire wegatambula tulina bingi nnyo bye tulina okuba nga tukutuusaako naye nga nkugamba kimu nti omukutu weeyongere kuba nga weekuumirako NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga tukyalina bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukuwa era mangi bye tugenda okuba nga tukutuusaako bingi nnyo byetooloola wano mu ggwanga Uganda tujja kuba nga tugendako mu nsike y'ebyobufuzi eyo tulina bingi nnyo bye tosaanidde kubanga osubwa yadda akatikiti kamu bwe kati amawulire mangi waliyo amaziga waliyo kaaba waliyo ki naye nga byonna kyonna kyekiri gwe tuula butuuzi kalira nywera munnange nga tonatuula nkugamba kimu nti omukutu guli mugoka NCK TV subscribinga obanga obadde tonaba nyiga akade nakugamba nti akade kano katuyambako okuba nga tutegeera nti munnange tutaddeyo amawulire awo nno ne tulyoka tweddukira bunambiro okubanga twefunira ku mawulire ago ne tulyoka tubaawo ne tutambula munnange yonna gy'oli nkwebaza ne sikwebaza yenna okubanga ng'otambula naffe buli ddakiika buli katikitiki n'obwawo n'otambula naffe tusimanyira tusimira ddala nkugamba kimu nti mukwano tojjanga okwo olw'omukwano omungi gw'otuwa webale nnyo webalire ddala tetulina kingi kye tusobola okuwa okuggyako okukwebaza tusima nnyo tusimira ddala mukama akuwa ekyo ky'osinga okuba nga oyagala naye ng'omukutu era nziramu kujjukiza NCK TV tuula butuuzi kalira nywera awo nno ojja kuba ng'omaze okusubscribinga tuula omala okutuula weesirikire ebisigadde
mbenga mbikutuusako nzikiza mbenga nkwerekereza naye nga nja kuba nga nkomawo mu masaawa n'amawulire mangi nnyo tovaawo.